Essaza ery'Ennebbi kitundu ku ssaza ekkulu ery'eggulu eritwala amasaza amalala gamba nga Arua nga Kogasenerira. Mu buufu obwo kuba kusiima mugabuzi ne bwerabira omufumbi singa twogera ku byafaayo by'essaza ery'Ennebbi ng'olugendo tetulujja eggulu. Ebyafaayo bitonotono by'ensoggodde biraga nti eggulu era ng'ebitundu ebirala ebiri ebusukka mugga Nile byali wansi wa Apostolic Vicariate of Central Africa eyatondebwawo mu mwaka 1846 oluvannyuma n'esooka eyimirizibwa bwe kyazuuka nti bangi ku bamisani baali basindikibwayo baali bafiirayo. Kyokka kino tekyanafiira mu misani Daniel Comboni munnansi w'eggwanga erya Italy eyali yalemera mu kitundu ekyo era ng'enjiri aliko waagituusiza. Kyadda Kiroma yalabanga okugaana omusajja ono okukubulira enjiri kwali kwetengeza. Vicariate ne yaddamu n'eggulwawo era ne mukwasibwa mu butongole mu mwaka 1886. Bino byonna byembadde nkunyumiza tebyali mu Uganda. Ekitebe ekikulu kyali mu Khartoum mu ggwanga erya Sudan kyokka nga bamalirivu nti akadde konna baakutuuka ne mu Uganda n'okusukkawo. Ebyembi Comboni yafa mu mwaka 1891 ng'enjiri tennatuuka ne mu Uganda. Kyokka kino tekyamalamu baminsane ba Comboni Fathers maanyi obwanga baasigala boolekeza buuyi buno. Kyaddaaki bano baatuuka mu Uganda nga bayitira mu South Sudan mu mwaka 1910 gy'emyaka nga 29 Comboni ng'amaze okufa. Ekigere ekisooka baakirinya Pakwach awo eddiini we yava okusaasaanira amambuka ga Uganda gonna. Ng'ennaku z'omwezi 1 December 1950 Gulu yafuuka diocese wansi wa Bishop John Baptist Sesana ng'omusumba w'essaza lino yasookera ddala olwo nga tennakutulwa mu bitundutundu gamba nga Arua mu mwaka 1958, Moroto mu 1965 ne Lira mu mwaka 1968. Ng'ennaku z'omwezi 30 Januari 1999 Papa Yohana Paulo II yakiraba nga kigwanidde okusumusa Gulu efuuke essaza ekkulu oba kiyite Archdiocese okutwala amasaza amalala gamba nga Arua, Lira nga Kogasenerira n'Ennebbi. Kale nga ntegedde ebyafaayo by'oyinza okuyita ebironderere kimpadde amaanyi okuwambaga ku lugendo olusukka mu kilomitazi 10,400 yogayoga Nnebbi okwogerako n'abankiza ebyafaayo mu kitundu kino. Father Emmanuel Oshukuru nga ye pastoral coordinator w'essaza lino atubuulidde nti wansi w'omwaka 1996 disitulikiti okuli Nnebbi, Zombo, Pakwach ne Madiokolo zaali kitundu ku ssaza erya Arua eritwalibwa Gulu Archdiocese. Mbu kyokka Papa ng'amaze okumanya obungi bw'Abakatolika abali mu kitundu kino yasalawo awewule ku Arua bw'ati n'alagira okutondebwawo kwa Nnebbi Diocese etwale Nnebbi, Zombo, Pakwach nga Kogase ne Madiokolo. The ground from where the faith started spreading was here in Nnebbi. It moved to Gulu, then further north to Moyo, Arua. Mbu bakomboni Fathers bano olw'okuba baali batono nnyo beeyambisa basomesa bakatikisimu okuva ku ludda lwa Bunyoro okubunyisa enjiri mu kitundu kino olutwogerera mu mwaka 1910 gy'emyaka nga 10-14 gyakayita. Because they received the faith first. And I think it was more because they were moving cautiously, carefully, because it is not something that could be done in a hurry. Olw'ekitundu okubeera ekinene n'ensolo enkambwe ezaali mu kitundu kyonna okubunya enjiri tekwali kwangu ddala. Kale y'ensonga ki okuggulawo diocese kwatwalira ddala akabanga. They established only one mission at a time, and then even the second one came after many years, and it is only now that the missions are coming up one after the other as the faith has grown. Father Emmanuel atubudde nti mu kaseera ako Arua Diocese yali etwala ebitundu gamba nga Adjumani, Arua, Koboko, Maracha, Moyo, Obongi, Terego, Yumbe, Lira nga Kogase n'Ennebbi kale kisalibwawo nti ewewulweko. And actually it remains still big. There will even be need of creating another diocese out of Arua. So it was an attempt to really just cut part of the diocese away. Kyokka mbu obungi bw'Abakatolika abali mu bitundu bino bwali bugwa n'okuwa obukulembeze obwetongodde ekyakolebwa mu mwaka 1996 ng'ennaku z'emyezi 23 omwezi ogwa February. Nnebbi had already a good number of Christians which would necessitate a diocese. We had the priests already, at least fair number of priests who could keep the diocese running. Webutukidde olunaku olwaleero nga Nnebbi yakakulembera ba Bishop bana okuli John Baptist Odama eyakulembera wakati w'omwaka 1996 okutuuka 1999, Bishop Martin Luluga eyafuga mu mwaka 1999 okutuuka mu mwaka 2011, Bishop Santos Lino Wanok eyakulembera mu mwaka 2011 okutuusa mu mwaka 2018. Kyokka wakati w'omwaka 2018 okutuuka mu mwaka 2021 tewali Bishop mulonde okukulembera essaza lino. Oluvannyuma mu mwaka 2021 Bishop Raphael Wakorach yatuzibwa okukulembera essaza lino okutuusa mu mwaka 2024 ate byakyusiddwa okusindikibwa eggulu akulembera Archdiocese Namba.
nakugambye nti mu byaffe bisaze ekkulu ery'eggulu Nebbi yankizo nnyo yakavamba ssaabasumba babiri okuli John Baptist Odama eyafuuka ssaabasumba mu mwaka 1999 kyokka ne Raphael Wokorach papa gwe yalengedde era amusindika eggulu akulira essaza lyonna kino abe Nebbi bagamba nti kati bazze bakimanyiira. We have seen transfers of bishops. So for us in Nebbi, we are not moved at all. Even when we heard the news that was transferred to Gulu, said, okay, that's good for the church. Obutawukana ku n'ekereziya endala essaza ery'e Nebbi nalyo lize likula mpola tukitegere nti basukira mu ekereziya nga ntono ddala kyokka ng'amaze okufulibwa diocese okuzimba endala kwatandika era Bishop Odama bamutuuza ekereziya eno eri ku musingi. And as they had started the foundation and we were granted the diocese, the first bishop, now the Archbishop Emeritus of Gulu, was consecrated on the ground here on the foundation. Mu myaka 2008 essaza lino gye lyakamala nga litongozeddwa Father Emmanuel agamba nti bingi batuuseeko omulina okwongera ku bungi bw'ebisomesa oba parishes. First of all, the diocese started with only 13 parishes. Now we have 20 parishes. 7 others have been created and 2 others are in the making. Kyokka newankubadde bakoze bingi naye bakyalina obunafu mu kuzimba seminary nga kaakano bakyagabana seminary n'essaza erya Luwa likabazaala. For the time being, we share the minor seminary with Arua because it was built when we were still one diocese, and we continue to share the minor seminary of Arua. We send our candidates there. Olw'obungi bw'abakatolika abeeyongera buli kadde kizuuse nga amakereziya tegakyabamalira ddala ekiviiddeko agamu okubeera n'emmisa ezisukka mu 3 buli lunaku newankubadde nga balina ekereziya 633 ezikuŋŋaanya abakatolika abasoba 60,000 abali mu dayosisi yonna. We have many of our churches in this diocese, which some are very big. Externally, you would look at them and they would really appear big, but all of them have turned out to be small. All of them are now small, including the cathedral itself. Kajjampuni nga n'agenda mu bbwa ne bafather be balina bakyali batono ddala ekikosezza kaweefube bw'okwongera ku bisomesa. There is a call to have more and more parishes. Otherwise, for the time being, we have at least a minimum of 2 priests per parish for now. Nebbi diocese yakoma okuteekateeka emikolo gy'ennamugongo mu mwaka 2007 gino gy'emyaka nga 14 gyakayita kale okuddamu okuteekateeka omwaka guno kutunuliddwa ng'okugenda okwongera ku bungi bw'abakatolika balinye okusukka ku bitundu 90 ku bungi bw'abantu abali mu kitundu kino kaakano. Samuel Sebuliba, Agafeeku Spark TV.